Atuli wano ku nyegenyege naye nga nyongera bategeeza nti bantu bangi mumpereza message. Abantu ndowooza obala abantu bavuddeko dda. Abantu hello. How are you? I'm allowed to speak on your microphone? Hello. How is Nyege? Oh, it's so fun. Everyone should be here like today. Where are they? We're all here. Like everyone is having a lot of fun. I have to go. Abantu banywedde dda. Nyongera bategeeza nti tuli mu Nyegenyege Festival. Gwatanatuuka simanyi kikyoliko naye nga ffe twatuuka dda kati ndi mu lunaku lwakubiri twatuuka ku Lwakuna. Olunaku olwaleero lwa mukaaga enkya Sunday. Naye nga Nyegenyege Festival yabaakolamu tembiita bino ebyammwe bye mugenda mbisaawe bagenda gamba okubya nnyo naye nga kyekyo ekiri eno embeera nga bwenjirabye simanyi oba eno eringa expo oba eringa ki naye nga abazungu bo bangi mu bungi. Ayanguwa nyumirwa enyegenyege because nyegenyege enyuma tuli kunyumira obulamu. Ate alina sente ziyingira mitwalo 15 oba nyabo nsasudde emitwalo 2 afe. Atalina sente afe. naye nga nyongera okutegeeza temunyiiga Nyegenyege Festival si yammwe abatuuka mu bivvulu. Omwavu ayagala nnyina tuli mulembe gwa Museveni atalina sente afe. Abantu banywedde. Abantu batabuse naye nga nyongera bategeeza nti ekiri eno abazungu bangi mu bungi. Abazungu bangi olinda ki? Weetekemu emitwalo 15 gye ne ku kamera yammwe ngenda kwetegerako. I'm pretty good. How do you find Nyegenyege? Very, very good so far. We have a lot of fun. We reached like on Thursday and it's a big deal and we're loving it. Okay. Is it your first time in Uganda? Yeah, it's the first time actually we came especially for this event. Oh, yeah. So it means you came here especially for Nyegenyege? Yeah. Totally. We heard of it. Hello. Hey. How are you? Fine, and you? You guys are handsome. Thank you. I like you. Wallahi. Naye ng'ogw'okwetega gwo nkyaguliko abaana abawala nyongera bategeeza nti mujje abazungu bangi mu bungi. Are you Ugandan? Yes, I'm from Uganda. You're from Uganda. Which part? From the east. From the east? Mbale. Mbale. Yeah. So are you here because of Nyegenyege Festival? Yes, I'm one of the performers. So, what good have you found here? connections, people around. Are you also looking for a Muzungu? Nah. Have you gotten one? No. They are many and they are young. Really? Yeah. You've seen them? Better get yourself one. They are there. Oh, hello. Hi, darling. How are you? Are you single? I have a man. You have a man? Yeah. But let me ask you one question. Abawala abasinga mubeerawo ne mutugamba you have a man. But are you sure esimu yo neefuna obuzibu negwa olunaku olwaleero baba asobola okuwa agenda gifuna enkyakoze yange ebuze ku makya saawa 5. mutulimba. I'll tell you tomorrow, by the way. By the way, I know you can relate. I know you can't relate. I know you can't. nyongera bategeeza nti ebyokunywa bingi abantu bali happy kyovudera beefiringa ni ku Nyegenyege Festival. Hello. Hi. How are you? I'm good. Hi. Bye. You also looking for a muzungu or a Muganda? I'm looking for a Muzungu. If you have one, you can give me one. Bannange abazungu abali eyo abawala bangi bazze beetega naye nga nyongera bategeeza nti stages nnyingi wano mu Nyegenyege Festival naye nze nsinga kwagala erimu abazungu eri eya wansi gye nsinga okwagala eno eyammwe abaddugavu sigyagala kuba mmanyi nammwe mwazze kwetega akati ate omwavu odiringe n'omwavu